Mu Gw'omunaana omwaka oguwedde, poliisi y'ebidduka yaleeta akuuma kakalimagezi ke bakozesa okukuba ebidduka ebipapula. Enkola enkadde y'ebipapula n'edibizibwa. Mu ntambula n'ebidduka olwaleero tukubye ettooki mu nkola y'akuuma kano. Kati akakola emyezi 7. Abamu ku b'ebidduka beemulugunya ku nkola yaako nga bagamba nti katabula ebintu. Abamu ne batuuka n'okubasasuza ssente ku nsobi ze batakolangako, nga Bal Stanley bw'annyonnyola. Sinnagaana kusasula b'emmotoka bayinza okuba bagikuba ebipapula nga sibitegeera, naye emmotoka engamba yipusaamu nze sivuga yipusaamu, emmotoka engamba Toyota nze sivuga mmotoka ya Toyota. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2015 emmotoka eno yaza omusango. Ekipapula baakimpa ku Lwakubiri wiiki ewedde. Ono alina emmotoka ekika kya Land Rover kyokka omuserikale w'oku nguudo ng'akozesa akuuma kano yamukwata n'amuvunaana omusango emmotoka gwe yazza mu mwaka gwa 2015 mu ngeri gy'ataategeera kubanga byonna ebiri ku risiiti gye baamuwa tebikwatagana na mmotoka ye okuggyako enamba plate era yagaana okuteekako omukono. Sobola kusayininga mmotoka eriko Toyota Ipsam ate nga nze nvuga Land Rover Discovery, sisobola kukisayininga, neetaaga bamanye ekituufu kyeki nsasule ekintu kyentegeera. Wano omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga era akulira ebikwekweto mu poliisi y'ebidduka Charles Sebambuulidde waasinzidde n'atubulira nti ensobi nga zino zisoboka kyokka bakyasobola okuzinogera eddagala. Tugezaho tulina networks ez'enjawulo oba emikutu egy'enjawulo ebintu ebimu tubifuna bundi network okuva mu MTN, tufuna network okuva mu Airtel, tufuna network n'okuva mu Africell. So eno bw'eba nga tekoze bulungi olwayo tubaawo n'ebyuma ebya network endala. Agamba omuntu yenna atuukibwako embeera ng'eno aba alina okugenda ku kitebe kya poliisi y'ebidduka e Nateete okuddamu okwekenneenya. Sisitemu eno eraga bulungi ani yakola ekipapula. Jangu n'emmotoka yo, jangu ku police station, oba bw'aba ali mu Kampala gye wano e Nateete, tujja kubokola ki? Tujja kukitereeza bulungi. Ffe tujja kulaba ani yakola ensobi. Ze zino ensobi ze twagala. Tukola ki tutereeza. Sebambuulidde agamba nti ng'oggyeko ensobi ezaakolebwa mu nkola enkadde ze bakyagenda maaso n'okutereeza mu kiseera kino, akuuma kano kakola bulungi. Agamba nti abasirikale b'oku nguudo bonna baasomesebwa enkola yaako era nga kakendeeza ku mirimu gyabwe mpozi n'obuli bw'enguzi kubanga kati ebintu biri ku mutimbagano. Kituyamba nga ffe ne tumanya ani kati akozesa ekyuma essaawa kompyuta zaffe wano tuba tubalaba ne tumanya ani yakoze ensobi eyo era ani agenda kukuba nga tagaba bipapula. Akubidde abasirikale omulanga n'abantu bonna naddala abakozesa enguudo okukozesa obulungi akuuma kano kubanga baakaleeta ku lwa bulungi bwa mirimu. Singa abantu bonna bavuga ebidduka banaagoberera amateeka n'ebipapula tujja kuba tetugaba bipapula era tebagenda kutunenya nti owange sente nga musolooza ntono. No, nene bwe tusolooza sente nnyingi ng'ate obumenyi bw'amateeka bungi abantu bakyafa ku luguudo bangi tunaba tetulina kye tukoze. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.